omu ku bakuumi betwandiise personal bodyguards ba Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyikiddwa nga Ashraf Security ennaku ntono nnyo emabega yaddusibwa mu ddwaliro okulongoosebwa ayina ekirwadde ekimubala embiriizi. Kyamukisa mulungi nnyo yalongooseddwa era n'atereera. Olwamaze okufunamu ku maanyi yatandikidde we yakoma. Ashraf Security ayina obubaka bwe yaweereza bannayuganda mu ggwanga lyonna lyonna era naffe tetuwena obubaka tubufunye era tubukuleetedde. Amanya abampita kali lugambo Promax Simple MC gy'osinzira okuba ng'otuwakinga nkwebaza era ne nkusaba nti tokoma kulaba bulabi wabula n'obubaka buvuge butambuze buli muntu asobole okuba nga abufuna. Teweerabira atanaba subscribinga naawe kiba kya muwendo singa osubscribinze okwegatta ku family eno n'obutasuwa mawulire ge tukuleetera everyday social, political, economical ate nga gabeera ku mulamwa kwalaali akategedde givuge. Wuliriza Ashraf ebigambo byeyogedde ng'amaze okuva ku kiso. Bulumi bwange nze nganze nakyagala era nakisuubira nti byonna bijja kubaawo. Nja kubaawo n'ebintukako ebisinga wano. Bangi bafiiriddwa abantu baabwe nange nfiiriddwa kintuuseeko. Obuno obulumi bwe nnina baganda baffe abali mu makomera bwe balina. Tikyalo mbuyo oyo mumulaba bwe bulumi bw'alina bungi nnyo lwakuba tabulaga. Era wengambira baganda bange tubeere bagumu. Ngenda kuwona kubanga nsonga ki ngenda kuwona wonna we muli obuyambi mu butuwa. Naawe Noah nkwebaza obutavaamu ki. Oyinza okundaba nga Asirafu ndi wano njogera naye mbeebaza baganda bange mwannyambye nabadde nfudde. Negwe Ashraf sokoleka nkubuuze twakoma okwogera ng'oli bubi nnyo ngenda okuwulira oddamu okunkubira ng'oli ku bbaasi gwatambula otya ekyo ekigundi kyonna ate nga olugundi nali ndaba lwonna lubisi wafunayo painkiller ziwamira kiwaani ki bampa painkiller naye nuwa obulumi obumanyi. Nze oyinza okundaba nti Ashraf amaziga gampitamu naye just beera strong beera solid. Ndi mugumu ekimpisamu amaziga lwa bannange mumbeereddewo. Ashraf nzigaso kakebere ku simu abatulaga obamesa bannaye munansonyiwa Ashraf saagala ave wano nga tafunye buyambi. Waliwo ataddeko 2,500. Tweyanzizza waliwo adangamba nti muleka njagala Ashraf ave wano kuba ekituleesezza wano. Ashraf ono ali ku recovery kati. Ashraf talina kulya ugali we Kenya. Banyewe balinayo akawunga. Talina kulya ugali we Kenya. Talina kulya sukuma wiki. Ashraf kati alina kulya bintu ebiri soft. Ndowooza nga bagambye Ashraf olina kulya ati naki. Agambye bumonde. Era irishi yali soft. Waliwo n'avotuterako 5,000. Banaye tweyanzizza. Waliwo ataddeko 5,000. Ndowooza Jajja Fred kajje wano bulungi mujja kusumuluka. Waliwo avotekako ogumu akasanvu waliwo n'avotekako 1,000. Waliwo ataddeko ogumu akasanvu omulala tweyanzizza. Jajja Fred jangu waggulu waliwo n'ataddeko 1,000. waliwo ataddeko 1,000 tweyanzizza. Twagala kujjawo nsonga ya Ashraf. Ashraf mu bufunze weetaaga ki? Njagala abantu tubannyonnyole bamanye bakujjewo mangu wano. Weetaaga ki? Bangambye wano ngenda mmalawo omwezi. Etaaga waliwo ebyokufumba. Bangambye okugula ebyokunywa amata ebyo ebyokufumba. Kati n'ebikozesebwa byonna tewali. Naye nga bino nga bulayo bwe tuli kuba kati mbadde ate gundi ye badde ki network kiwaani ki. Kinze mujjeeko muganda wange Ashraf. Nizo mujjako mwana wa ssebo. Ashraf kitongamba nti wifi bakusazeeko. Security. Onfuna. Ompulira. Ate gundi ebadde ki? Gundi ebadde ki?
Tekadde bamukubira. Ndoza Ashraf omuchere baguganye. Banaite mukuba ku namba ya musajja jali mukolerako. Mutuyambe buyambi Ashraf mugenda munonyako nga avudde ku live wano. Mutuyambe buyambi tokubako obudde buno. Esimu yagirina mu mikono omutta. Dokita agambye waliwo n'eddagala lya mitwalo 3. Ya mitwalo 3. Kati n'omutwe gwange guno omutwe nawo ninawo embeera omutwe agambye bakebedde. Kati onagamba nti omuntu aliko bingi ebimutudde ku mutwe ati mumbeere no kati Ashraf mumufunze kikuba twagala kwanguyiza abantu wano mumufunze Ashraf wetaaga ebyokulya bwe bumonde neetaaga ebyokulya neetaaga okubeera nga soko lawe bana Rogers atusindikidde emitwalo 10 nzigo zituuse. Yes, zituuse. Bana etweyanziza Rogers emitwalo 10 then waliwo nono bamuyita God's Love 15 waliwo omulala gwe bayita Emily yagambye gumu kitundu. Sente ezo zatuuse sebo. Zituuse sebo. Okay. Kati nono nzigandiko nuwo kimanya ina family. No mitegeera. Ade yambe. Obuyambi bwetaagisa. Enga nebaza bonna baganda bayina ababaddeko. Ndabyeko ticha lumbuye wano ne ticha mwebaza. Mbadde njagala mukuyitira wano naye kirayika kyakawali tali fiti bulungi. Kiba kyamaanyi nnyo okuba n'abasajja ng'abo. Kyakawali tali fiti. Trinite nawe nkwebaza bonna buli asobodde okumbeererawo nsonga. Ashraf Kato Hussein yakoonako. Gundi bule twali wano lwali nga bakutwala mu operation Kato Hussein yakwatayo ekyataano. Akongerayo ekyataano ekirala. Kanda Kato Hussein baya kunoonyaako simanyi. Sinabakwogerako naye. Naye anyway Ashraf mugenda munoonyako ku namba ya WhatsApp naye as of now tulina kye twetaaga kijibwewo. Ashraf wetaaga emmere. Wetaaga kubibala. Wetaaga fruits. Neka finance akabeerawo wano nga manyi bibate biraze. Naye anti byonna kale kasitoketwe kuba kati omuntu ayinza okubeeraawo n'avaayo n'agamba Ashraf nja munoonyako. Baba Noah. Yo. Lisawa ebintu betagisa kufuna bya kufumba. Soko Ashraf confirming waliwo atuwadde emitwalo 5 I think is it? Soko waliwo asindise ya 500. Atulabe? That's okay. 5 obeta. Ndaba wandisa 5. Tamusa yaweereza emitwalo 5. Giri 5. Yaweereza 5 ejasoosa okwogerwa yasoosi yagiweereza mpozi nga zeemu n'aweereza ogwokubiri. Ndaka jeju jabadde 5. Abantu baagala ndooza kwogerako ne teacher oba osobola omwinvite. Emitwalo 5 gatuuse. Mitwalo 5 Ekitegeeza zeemu n'aweereza. Banaye tweyanziza nnyo. Shamusa weebale nnyo weebalire ddala. Tweyanziza nnyo. Mbadde nkugamba nti saawa zino ekisinga okwetaagisibwa waliwo eddagala lye batugambye tugule twongere ku lino lye batuwadde leero batugambye eddagala eryo tuligule kati bwe buzibu okusinga kubanze kati birebera tusobola ogamba nti kale kino kiganje eddagala lindako katono Ashraf lindako katono Ashraf obuyambi obuvudde wa muganda waffe Papa Yiga bamuyita Godfrey Yiga ali yukaawo ajja kunoonyako I think ajja kunoonyako lwakwante akaunti badde sigitegedde bulungi naye tweyanziza nnyo Papa Yiga agenda kunoonyako naye namba ku WhatsApp kweri Noah ajja kunoonyako mumanyi oyo ebintu byesibya bintu byewe bityo diplomatic naye ajja kunoonyako Papa tweyanziza nnyo webalire nnyo webale ddala webale kuyimirangawo naffe. So Ashraf njagala kyangu ya Ashraf wetaaga ebyokulya right kati katusoketwa wetaaga eddagala dio you know kumira you for this ndo bagambye omwezi mulamba bakwadde omwezi mulamba to wetaaga eddagala yeah didi ogambye emitwalo 3 eje Kenya
Yeah. Then wetaga ebyokulya. Yeah. Waliwo aboterako emitwalo ebiri. Yeah. Obumonde. Then wetaga ya amenvu. Ebyo byonna ebityo Obutunda. ebigonda N'okunywa nti. Ani kakati nze kyendaba ekisinga kigezera olina okufunayo ka blender. Njagala nnyo okujuice nga mumweko biddaawo nzigo. Mugule fruits zibeerewo okuba kijuice awo ne kabanga kadomola ne kabaawo. Kati nze ndaba ti wetaaga shafu, wetaaga ka gas. Then mwetaaga yo ka blender, mwetaaga yo ne ku fruits. Right? Yes. Kati olinamu sente nzigo kati olinawo sente ziri mmeka? Ze twaka receiving so far. Twaka receiving. Kankebereko ndabe. Ashafu sagala mubeeza nnyo mu kamera wano. Ate ekizibu ekiriwo nti essimu gye baakozesezza ate yeriko. Ebiri agiweereza bagambye gituuse weebale nnyo weebalire ddala. Ladies and gentlemen, embeera Muganda Ashrafu gy'alimu ffenna tugiraba. Ekisookera ddala tutuuse okwebaza eri buli kinoomu eyakwata kyakutte mu kulaba nti ate biiru y'eddwaliro esasulwa okuba nga yagenda mu operation ey'okubiri oluvannyuma lw'ekiwundu okusajjuka. So saawa zino kuliko emitwalo 75. 75 naye n'okubala kwange sikubi balenda kugamba 75 tulinawo 75 at least newe tuwadde tusobola newe twandivudde wano nga tufunyewo nga 1.5 at least kyandibadde kikolera ddala kiba kisobola tista Ashrafu muba mujja munoonyaako manyi bajja kumunoonyaako muba mujja ddala amakulu kiba kikolera ddala amakulu so muganda waffe yagenda mu lindako katono Trinity nambemu abadde ngamba Ashrafu nambemu kankubuulire muganda wange baganda baffe tubamanyi bulungi mu struggle muno bale balwatsinise 30k waliwo n'aweereza omutwalo waliwo n'asindise 3 bade ngamba nambemu muganda wange buli kintu kye twagala ye transparency abantu bakugambye embo yo nzigo ali awo yekka bali mu kabadi most cases abantu batwesiga omutwalo gutuuse tweyanziza nnyo nti olina okubeera transparency bino ebintu tubiruddemu kyobola olwaleero nkugamba nti saagala sente zo zitule ku ssimu yange njagala ya Ashrafu yennyini okiwuliriza kati nandibadde ndeeta nzigo wano naye Ashrafu muganda wange yadde mu kunyigirizibwa mbeera gyayitamu abadde ayina otuulawo wano. I'm telling you this. Era singa nzigo yabadde wano I think neze tulinawo kati singa tetwadde tetunazifuna igoge mazima nzigo soko confirming waliwo mami waliwo comrade atwadde emitwalo 8 n'ekitundu 85k waliwo n'owesatu ate owesatu awo omutwalo yekka gwe wenva olaba kati kanzire munda okay waliwo kaza tap owesatu n'owomunana n'ekitundu ayo wali gobona ddako ebbali n'ogamba kansoke neewummuzeemu teri agenda kunenya muganda wange teri agenda kunenya toli ku mulimu dino katala wali ewa era kitwaye ndo ina loloyo gyozannya wona abaloloyo togizannye bulungi kitegeza tugenda kubaako n'ekitutoddeko so wumulamu ebbali wekakanyi denyodde kati kankule ffe twalina muganda waffe Norman Ganja yafiirwa nnyina Norman Ganja ng'ali South Africa Norman nga tasobola linnya kigere wano Norman nga yagala maama we Norman nga abeereddewo nnyina Norman nga ayagala maama we nga bw'okiwulira wallahi ya Mungu ffe twagenda ne tuziikira Norman Ganja naye Norman Ganja ensi yamutabukako Norman Ganja n'atuuka nga naffe bakomulezi banne tatutegeera tatulaba n'atuuka kwekisente gamba nti kiki kyenkyayagala mu struggle kiki kyenwanirira waliwo ngamba nti network teri kiriya bwe kirya mu baana ba maama olwomutandise wama baana ba maama network teri kiriya
Wanga mandikiria. Batandise. Oh. Batandise. Okategede. So numani ganjo yo. Numani ganjo yo na atabuka bali ku Facebook eyo ku mtalagwa ogwa Facebook mumanyi bulungi nnyo. Numani ganja nga bimususeko, bimutabuseko. Netugezako kukakanya nomani. Ningama nomani tugenda tuziike mama. Tumuwerekere bulungi zanalinze maka nze maka ghetto speaker Shaloni wa Bobby selector Devi netugenda netuzika mama wa nomani. Nomani ganja netumugamba omanyi nomani kakana nomani kakana kino kijja kuyita nomani muganda waffe it takes time. Nomani muganda waffe n'akola ki n'agenda ng'atereera Fred Lumbuye yafiirwa mutabani we oba yafiirwa omwana we teyasobola kumuziikako. Oyo omusajja gw'olabaawo teyasobola kumuziikako. Aizo Kateregga Investor Madwasi ne yafiirwa nnyina yali muwala we Aizo Investor Madwasi ne yafiirwa nnyina. Naye musajja watu n'asooka awuliranga tabitegeera. Investor Madwasi ntumugamba munnaye weewa obudde. Investor Madwasi ne yeewa obudde bwe bulungi nnyo. Mama n'amuziika ne bakungubaga ne bakola ki n'akola byakoze. Investor Madwasi nadda ne tutambula. Fred Lumbuye oyo just recently kyemuyinza okumanya wano kitaawe ng'afudde. Netugenda naye netuziika. Netusigala nga tutambula. Oyo Madwasi yatukako n'ogenda eruzira. Lwanyina musajja wattu. Netugamba oyo Madwasi ate singa yandisigaddeyo mu America n'atakomawo Uganda eno. Madwasi yatuuka n'ogenda eruzira. Niyeebakayo. Lwa nsonga za maama. Naye musajja wattu n'amala n'akomawo nadda. Okategedde. Soba comrades ambabulire nti okusoomozebwa kino luno mulimu gwe weewanga gwe. Kanga kuddiremu. Manyi kano abaana bamu tebaagala kategeera. Naye nga ge mazima nze tewali yampita. Wabula natunulira omuntu nga His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert. Okusinziira ku music gwe yajjanga akubali entertainment. Katate byayimbako ku luno ayagala biteekesa mu nkola. Abi championingidde muddala. Ngenda okulaba ebintu byayogerako binkwatako binkakatako. Negamba neyinze nnyongeddeko ntya ku ggwanga lino. Okiwuliriza? Deni nenezuula nenzija. His Excellency Kyagulanyi yansikiriza busikiriza. Nga nange gwensikiriza abaana abalala eyo. Okiwuliriza? Nekitegeeza nti nange natuula wansi ne ngamba nti mu struggle muno nwanirira ki kiki kye neetaaga nti ABCD. Okiwuliriza? Kitegeeza neewo omulimu. Era nzikirizibwa okuddako ebbali wemba mpulira nnina okusoomoozebwa kwempitamu. Nzikirizibwa okuddako ebbali. Just tulina level etwatuuka nuwa muto wanaasirikamuko bajja kugamba yalidde. Kati kyovula tulinayo baganda baffe. Twalina muganda waffe gwe bayita Uganda empya. Twalina muganda waffe yayitibwanga Uganda empya. Abali ku mutala gwaffe gwa Facebook mwali mumumanyi. Muganda waffe nga mukozi, muganda waffe nga akola zi podcast. Na guno guliko tugezaako noonya muganda waffe Uganda empya. Kyekyatuukawo buzibu ki tetuwuliriza muganda waffe Uganda empya. Nere zimu zatandika okuvaayo Uganda empya ke yasirise kati yalidde. Uganda empya ke yakoze ate naye abantu bayita mu kusoomoozebwa okw'amaanyi. Naye omuntu amanyi kyaliko agamba naye akansirike kansoke nziremu ebbali neetereeze. Bwe mba neetereezezza ngenda kudda ku mulamwa nkomewo. Okategedde? So baana ba maama mbabuulira luno tuli mu lutabaalo oli ku front. Munno waafa chapa mugo. Songa mbere. Tambula. Okiwuliza? Gundi Emilia ngambye he lost everything. Bane tetumanyi. Mutunoonyeze ku baganda baffe.
Tunoonyeza muganda waffe Uganda empya tetumuwuliriza nako yadde. Tubadde ne baganda waffe bangi katwalina muganda waffe Fahadi Nsubuga Amir kati mwekambabulire mwe baana mmwe era nze baana mmwe mukyakaabya kyejo. Tubadde ne baganda baffe wana abali solid abali strong abazzaako naye nabo batuuse ne bafuna ebisoomozebwa ne basooka baddako ebbali. Okiwuliza ne baddako ebbali ne basirika ninga sigamba nti bali ku mulamwa wabula bafunye ebyo basusseeko ne basirika ne bagusala. Okiwuliriza wawambuuziza Fahadi yaddawa muganda waffe Pato Yugi naye ayina ebizibu bye yayitamu awo. Pato n'abaako ebizibu bye yayitamu awo naye muganda waffe naye n'agamba olw'okuba guno si mulimu nti yasayininga contract naga kansooke nsootinge issues zange ebinsumbuwa mbisootinge bibinaaba biwedde ngenda kudda baganda bange nja basanga. Mwalina ono gwayita spider web oyo mulenzi bali bamuyitaani erinnya ndyerabidde kwali ku TikTok kuno namulaba account yo ku TikTok kuno kwali naye yawummulamu. Ne muganda waffe yajjirawo mu biseera muganda waffe Fred Kajubirumbye ebizibu yali afunye okusomozebwa kwe yali afunye muganda waffe oyo spider web najja erinnya ndyerabidde mbadde ndina mu mutwe wano erinnya linvuddeko wali wano ku TikTok kati twakuwa erinnya ndyerabidde ni wali wano muganda waffe yakozesanga spider web ono gy'abadde ayogerako spider web wali ku TikTok kuno naye yawummulamu. Okategedde yawummulamu n'addako ebbali. Okwalinga teyali waffe naye yali muna struggle naye okwalinga ziriko firimu nnyingi nnyo aliko firimu nnyingi nnyo akawamu mu mwagano otegeera okwalinga goyinza oyita Tivo. Ono gwagamba King Asad gali amannya ge King Asad wali wano ku TikTok naye gwolaba nti wali wa munoomu oba yakola ki gwe ddako wali ebbali otereeza ebibyo. Wada ngamba Zoganya bamusibira wa Zoganya ali Jinja oba bayitawo batya oli komere liri mu Busogaawo Zoganya gyali Jinja Iganga. I think of the two Zoganya gyali gye bamusibira. Kategede so baana ba mama duno olutabaalo lukyagenda mu maaso ali mayuge Jona ngambye ali mayuge. Okategede so tuwagamba nti struggle eno gyetegereze bulungi. Anti kino kye twagamba nti struggle ezaala abalwanyi buli lukya. Ochekede struggle ezaala kati ffe banuwa mutwe bajjajja Fred tugenda tuka tufuuke ba veterani tugenda tuka tufuuke ba veterani naye struggle ezaala awo Facebook twayinangawo ng'omukyala bamuyita Hadija Smart Hadija Smart twalina omukyala nga ali ku Facebook awo nga bamuyita Hadija. Kati mwe musanze tubadde n'abakyala abakuluko bateeka emmundu wansi. Yo Facebook twalina abakyala abakulukulu emwaŋŋuli nga zitokose emmundu. Alaka twenda abanyinaffe bano abaana abato nga basituse twalina abakazi abakulukulu nga bali alima smart yali eyo bapamukawa kayaga waliwo bulidi yali awo nga nzibu ngetegera media kyeki so kati ekyo kyemagambye nti kati ffe tugenda tuuka tufuuke ba veterani nga bwe tuli naye nga abaana abalala bajja. Sara Kamulali katulayo nonya Sara Kamulali oyo yakwata nga kagolokosi ye yakwata General Museveni namwebumbiramu akagolokosi ke mwe temunala ku bakazi temunala kulaba ku bawala baavaako
Ffe twalina abakyala abakulukulu nga baavaako ate nga bali ku mulamwa kati tulina gwe bayita Sarah Kamulali. Yali Bungereza awo. Simanyi nabwo waali mami oyo. Mami Sarah Kamulali. Ye nga yakola Gen. Museveni yamubumba mu kagologoosi bwe kati. Akakwata wajja ku live bulungi akwata akagologoosi ke n'akateeka wali mu kamera n'akwata omuggo gwe. N'akwata akaggo ke bulungi wano nga alina kakalabashi. N'alyoka atandika okwogeraga bw'akuba akagologoosi olwakuba Gen. Museveni enswanyi. Mwe amala abaana mwete ngamba mwe mutyakaabya kyejo. Bruce angambe nti Sarah Kamulali mulwadde. Bambi katusabe Mukama Katonda amuwonye. Be bantu betutawuliza nako. Sarah Kamulali yatulanga ku live. Ngeno kimume biri gwe kasajja gwe. Ate wetuba twogera ku bantu toletera mindset wano naawe. Tuba twogera ku bantu Africa tuleetera mindset kututabulira live. Mindset yalina ebigendererwa ebye nga yagala kuba nzeeyi. Yagala kuba nkadde. Twalina baganda baffe abali naive mu struggle muno, mindset yibe yali atagetinze. Abali e UK, abali e Amsterdam, kati mindset yiye yina ebigendererwa ebibi. Kati mindset totugamba. Ategedde. Totugamba mindset. Twogera ku baana abalwanyi wano. Twalina akavubuka kalinga Saudi Arabia awo nga keeyita Mwoyo gwa ggwanga. Erinnya ndyerabidde. Kali keeyita Mwoyo gwa ggwanga. Linnya linvudde mu mutwe. Kali Saudi Arabia awo. Okibuliriza. Kali Saudi Arabia. Hamza Swale. Zita Hamza Swale. Hamza Swale. Kazi totuletera oyo mindset wo. Mindset yalina byabaza. Era yina be yakuba tulina banyinafu abali naive wano. Goboizo kuloza ti banyinafu abali mu UAE mu Buwarabu we bali naive. Tulina ne banyinafu ne bamami baffe abali mu UK awo. Seattle ye UK. N'abali mu America, abali mu Amsterdam, abali e Sweden nga bali naive. Katulina ku bivubuka mu ne bye station ng'obulungi ebigamba nti bina struggle nga byo bibalimu kubalipa. Kati oyo musajja wa mu mindset. Kyovula we kyatuka nga bamuguddemu nga buli kimu kiganyina jjeyo kalaze entuufu. Twalina omukyala Sarah Joy Bakanansa nga balina kombine yabwe ne Patricia Sewungu. Abo. Waliwo ne onji effect. Tulina Elizabeth Odoa. Oyo nga tumuyita character. Naye kyaliwo ku Facebook wali awo. Elizabeth Odoa. Gwali awo ku Facebook. Jumuguli abakyali wali ngwanguli ngo yasobola okusibira ku post n'agitulako n'agyebakako bwati oba wakateekayo bwoti ngiye nga kati nga batuuka be banyantono ye mulabe waffe nga page yo bagiteeka ku first C nga bagiteeka ku notification kakoteekayo konnawe bati basulaawo bebakaawo nga bakubuzaako emirembe paka wogamba nti nkiwanise ntivuddeko. Eyo gali wowe yagalo jibuzaako jibuze ku Kimbugwe owa UNN yajja okunyumiza eggaali eyo wajje yamutuusa. Kimbugwe yabeeranga ku live nga agitukolera okuva ssaawa 4 mpaka ku makya 12 n'atandika yajja n'ebibozibozi byeyo simanyi ekalangala simanyi bikoze bitya simanyi ate emmeri simanyi bikoze bitya n'atuuka ate yakwatira mu budde obutuufu nga abantu balina depression zaabwe bali disappointed. Annette Kaziwinsiki lwakuba kati nno okubuulire era mwe tubagamba wano nti temunnalaba ku lutalo era omwana ajja ne yeerega mu NUP mu His Excellency Kyagulanyi ntunulira bwedi nennyenya omutwe nendabanga gi kati Ekimbugwe gwe tukugamba ti yatulekera Annette Kaziwinsiki yatutwalira Annette Kaziwinsiki. Annette Kaziwinsiki yalingawo naye nga mukazi ngwanguli mwannyinazo ng'atuula ku awo n'ateekako essimu ye n'anyiga live n'atuula awo
ne anete Kaziwinsiki twavaawo bubi Kaziwinsiki ne tuvaawo bubi kati nkutunuliza Kimbugwe najjanga abeerako n'abantu ku live bakona kuwanuke yatandika mpola ng'ayita eno mu Lubongo y'Abakatana najja nadda kuffe n'alyoka atukuba olwo nga tannaba kubikulira His Excellency Kyagulanyi kati bwe yagenda ng'ewera bulungi nga batadde mu target bw'ati anno ffe abamu nga tubuuse naye nga bagamba ffe tulina ffutwa tetutegeera tetuli bagezigezi okukakkana we yatuuka bw'ati n'alyoka agutunuza mu His Excellency Kyagulanyi direct olwo bagenda baffe ne babuuka ne bagamba twafa dda ne balyoka bazibikula okakkana Kimbugwe n'atandika okukola live ng'abako n'abantu aba 5 ku 10 paka kati nakirira era kati alina muzeeyi we abeera mu Amerika yali kamwanyi ateekako obugaluwindi nobuno obukofiira bw'abafere muzeeyi oyo amaze mu Amerika we emyaka nga 5 yadduka ndowooza ku mulembe gwa Museveni ng'akuba emmundu ayagala kuyingira wano n'alyoka adduka n'agenda mu Amerika kati alina omuzeeyi oyo gw'atuuzaawo amala okunywa ku buwalagi zino Amerika teri walagi kale amala okunywa ku buwisiki ne bumukwata bulungi ne bumwetemba ku jjoba n'alyoka ajja nga profesa ajja asunsula ensonga mwe muzannya Kimbugwe yaleetako ne ku projekiti y'Enkebete muganda waffe Omulangira Goloba Mukama mumuze mirembe ngawo nabo baali balwanyi oyo muzeeyi akaddiiddeyo bambi kati naye alaba nti Kyagulanyi bwe buzibu His Excellency Kyagulanyi alaye ekibozi tugenda kweyongerayo katsoke tuwe muganda wange Ashrafu njagala awummulemu njagala muganda waffe Ashrafu awummule Ashrafu ogamba otya bro mbeera ereeta omanyi gwe nze oli mulwanyi oli mugumu nnyo musajja gwe oli mulwanyi kyova olaba era si bukuta wemba nawe ngamba nti okyali Ashrafu omuzindaalo ogugwo buza ku baganda baffe balamusiza baganda bange mwenna baliko Ashrafu security wendi ndi mu ddwaliro naye nga nja kutereera ndi mugumu kubanga ffenna weetuli n'okuteera naye baganda bange mbadde mu